ebya Calvin Kayanja ne bankuba kyeyo tebinaggwa ono ajja kufiira mu miguwa oba tugambe Calvin Kayanja alimu omutima omubi oba tugambe ali mu bulogo oba tugambe tayagaliza bwagaliza bannange nze nange ekituufu kyali kyannema nasooka nendowooza nti alabika kulumirirwa okungi kwayina eri bankuba kyeyo era nenziramu neŋŋamba kirabika bambi agezaako kubanga abateeka mu layini baleme kubanga bawabwa naye ngenza okutunulamu mu byonna byenfolowinga ku Calvin Kayanja nga tayongerako tagattako asabusa tatereeza ayonoona bwonoonyi kansuubire nti nammwe abaludde nga mumufolowinga ebintu byenjogerako mubiraba muzze nga mulaba obutambi bungi nnyo agezaako okuba abakadaama agezaako bamuna n'abakuba badderiki n'abakuba bamico n'abakuba ba Brenda n'abakuba ba Hadija Kigozi n'abakuba bakayima n'abakuba ba Donasiya n'abakuba yaani gwataakube nanga ajja kunkuba era mujja mulaba bwe nedda yeewaka nalaba nga kyabadde asuubira si wekiri agenda kuvaayo ankube yenze Shila Adita followinga ku YouTube kuno beranga osubscribinga tuteekawo ekigambo subscribe kwata ku notification bell weri nsangayo ku Facebook followinga Shila Adita page nsangayo ku TikTok Shila Adita 1 then ne pay nene jango commenting serinnya lyo n'ekifo musinzira okubanga olaba videos zange zineno tomanya nyinza okutumirako gwe nteerawo okubaka nja kubanga enkutumirawo ko mu bunnambiro yonna gye muwangalira okulaba videos zineno mwe musinga embagala nnyo mwebale kubanga mutwekuumirako so olunaku olwaleero atuzze ku nsonga za Calvin Kayanja ne bakadaama kati nno bakadaama babadde bamutaamidde waneeno Calvin Kayanja yavaayo nakola lisiti y'omwaka oguwedde n'ateekako bakadaama babadde abakyafu n'ateekako bakadaama ekyeyobe kyasala n'ateekako bakadaama abatalina mikisa n'ayogera ebintu bingi nnyo nga mwotadde ne Brisha Cash teyamutaliza Brisha Cash nga y'omuntu yavaayo n'akola statement eye n'abaganze nwanye n'erinnya lyange saagala mubeere nga munzisa ate era munnoosonyiwe n'ayogerako ku linnya lya Calvin Kayanja katono muna ne Derek bavudde bo ne bamwanukula mu nnyimba ngera we mubamanyi Ashakama n'avaayo n'amwanukula mu katambi Chaga n'avaayo naye n'amwanukula mu katambi abaana bamutamidde so olunaku olwaleero Brenda naye avuddeyo n'abeera nga yanukula Calvin Kayanja era n'atutegeeza n'atugamba nze ensonga lwaki nafa ku mikutu gino egya intaneti omwami oyo yanjija ku intaneti mwami muzibu nnyo mwami mubi nnyo nekyayagala tetukitegeera agezaako nnyo okulaba ng'atuusa wansi nze nagenda okulaba nga buli mboozi ye yenna yonna etambulira ku nze afuba kulaba nti Brenda avaawo ayagala amanyi alidde emmere ki agyogereko asuzeewa ayogereko yamanyi buli kikyamu ekitambula mu bulamu bwange ampadde stress nene nnyo nange nensawo neŋŋamba kambeere mu bulamu obuli private obutaasobozese muntu kubanga ateebereza yatalina kuteebereza obutaleetere bantu kunjogerako bintu bibi obutaleetere bantu kumanya kikyenzizaako teekako n'okwewala abantu abakyamu okuntuusaako obukyamu era wano n'ategeeza n'agamba naddala Facebook nagenda okulaba nga buli post ya Calvin Kayanja erikonze omuli okugamba nti ndi mulwadde wa siriimu omuli okugamba nti ndi kubiragalalagala omuli okugamba nti sirina bwensula teekako n'abantu bangi nnyo abaali balina ebiruubirirwa byabwe bingi mu bulamu bwange nga bazze kundyako ssente zange wabula okuva nesala kwabo abantu tondaba bwenyirira indabika bulungi endi emmere yange nentuuka nenzira mu nyumba yange neneebaka bwemba njagadde kutambulamu nentambulamu bwemba saagadde kutambula nembeera yeewaka ku TV nenjiraba nembeerako nentwala ebirowoozo nga wempulani nga kyekigenda okuddako mu bulamu bwange step kigenzizaako nakoowa okwetooloolwa abantu abatali balungi abantu bazibu naddala abannayuganda tomanyi eki kye batukulowooleza tomanyi lwaki bazze gy'oli era tomanyi ki kye bazzaako mu bulamu bwo ebyo nno bibadde ebigambo bya Brenda abyogereddewa abaddeko ku mukuto ogumu the final channel we babadde nga bamukolako interview n'abeera nga ayogera ebyo ebigambo bye mbiwuliriza ate era ne mbifunamu nnyo kubanga omwana ono bw'aba atuuse n'amanya nti nno abantu bazibu era bamukozesa bukozesa ekintu ekyo kirungi wano we tubagambiramu mwena bankuba kyeyo w'obanga ozeeye wakasooka osome abantu abakwetoolodde sooka omanye abantu bakwagaza ki lwaki bakwetoolodde lwaki bakoze traffic nnyo mu bulamu bwo gy'oli bakwagaliza tebakwagala
balina kikyamu kye baagala okukola kubanga abantu ne waba ayagala kukola ekikyamu era alina sooka kwereetako waba akwagala era asobola kuba nga akwereetako bw'aba nga alina kyakwagalako era agenda sooka kuba nga akweteekako mukole eri connection ey'omukwano asobole ofuna ekyo kyayagala mission ye ebeere successful bw'omala okukitegeera ekyo nti abantu bakwagalako n'oyiga n'otya bw'olina okwecontrolinga eri abantu n'otya bw'olina obbeegobako trust me ogenda ku livinga a better life a good life a happy life nga oli mu bulamu obwo bwe weeteekeddeteekedde nga Brenda Mouse nange nno adita bwe nti wentera okubikola nze siri muntu w'abantu era sibeetaaga nnyo kumbeera kumpi vidiyo eno nsaba obeere nga ogikomentingako give us your best comment ogiyizeemu oki teweetabira subscribinga kigenda kuba nga kitukolera bulungi nnyo notification bell gikoneko ejja kuba nga ekuyamba nnyo teweerabira kukyeyalinga yita banno babeere nga batwegattako ate era n'emikutu emirala embeerako nnyo osobola okunsangayo n'ojja ne tuba nga tunyumirwa bulungi embaagala nnyo